Pulezidenti w'abasawo b'ekinnansi Nalongo Nansamba Mutongole ayaniriziddwa wakati mu mizira ku kyalo Kiteeza mu disitulikiti y'e Buyikwe. Ono abadde mu kwetaba ku mukolo gw'embaga y'omwaka ogwa 2025 nga Ssaabakiriza Ssaalongo Mukasa Mutyaba mwamwaniriza musanyu ku kitebe ky'enzikiriza eno ko n'okumwanjulira bannabuyikwe ne Uganda okutwaliza awamu. Nalongo Nansamba Mutongole bamukakasiriza mu kitundu ng'omukulembeze w'ennono n'obuwangwa. Ekirala Maama Nansamba eyo gy'oli njagala abantu baffe ab'obuwangwa nabo obabeererewo. Ono wano wasabidde abasawo b'ekinnansi okwenyigira mu bukulembeze buli mutendera nga kino kye kiyinza okubayamba okweddabulula mu buli mbeera. Kubanga buli lwe twenyigira mu bukulembeze bwe wabeerawo ekibadde ng'okimanyi ku musawo w'omunno ojja kusobola okuyimirira okumubeera emabega ogambe nti nedda ekyo tekikolebwa musamize si yakikoze. Ono ayagala abantu era bongere okubeera obumu n'okwenyigira mu kulima n'okulunda. Tulunde, twenyigire mu kulunda, twenyigire mu kulima, twenyigire mu busuubuzi. Ssaabakiriza Ssaalongo Mukasa Mutyaba akubiriza abantu okukuuma obuwangwa n'ennono. Abantu mulabike nga mwongera okunyweza ennono zammwe, okumanya obujjajjammwe, kubanga buli muntu yenna aba n'eggwanga, aba n'olulimi, aba n'obulombolombo okusinziira ku ggwanga ly'ava. Ono alabudde ne gavumenti okukomya okwagala okusolooza empooza ku basawo b'ekinnansi. Eyo nawulira bamuloopera lwe najjayo nti waliwo akabinja akatandise okubasaba empooza, tale tusasule empooza. Namirembe Lubaga weeba esasudde empooza tuli beetegefu. Ekitali ekyo tugaanye.